Kalero mu Kigudde wandero Kiguddeko side wano Mukono bingi ebitambula mu ggwanga waliwo obuzibu bya poliisi mu biraba mu ggwanga bingi bitambula nze aliboxa na nyini figa ndi side Mukono eno abolaba wano abalayini nze toloza nti baana basomero bantu bakulu tuli wano mu kafa akasinga obunyirivu kalungi nnyo nenjagala tuwayewayemu kutumira abantu be ambulire poliisi nga yo poliisi eyandibadde kwa amateeka ndaba ate etandise okugamenya olaba abo bakutte kirumira. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli oteya? Yeruseka. Amanya? Kikomeko Bashiri. Kigudde wano Mukono leero Kikomeko Bashiri. Mwokolera Mukono? Yes sir. Bigenda bitya? Webitya. Obiraba otya ensogiraba otya? Si wojja nange wenjiraba. Wenjiraba nawe bwogiraba? Yes sir. Bwebiri eri neno bwebiri? Yes sir. Eno teri kirumira. Kale poliisi ogiraba otya nga yo temenye mateeka ate nga yo yegakwasa? Poliisi ngayo poliisi erina obuzibu bwayo balina okutuula abeetereze bo bukabukana aba poliisi. Okay. Yes. Amina. Tumira abantu bomve wano. Tumira taata wange Muhammad Galabuzi, tumira taata wange Isma Sozi, tumira muganda wange Abbas Galabuzi. Okay. Yes. Niyo nzaddadi. Yes. Totumidde mukyala n'abaana wamukoowa. Ssebo salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli Mukono omusajja yawanvu walinga mu ddinka gwani amanya? Abdallah Seruwo. Munfunire yakadaala ninye mutuuke. Abdallah Seruwo ovaawa? Ndi we Mukono wano wenyini. Oliwo ggwanga ki? Ndi Muganda Sebo. Oliyo Muganda omuwanvu bw'ati? Gye bali. Tewakima mazzi. Nagakima. Naye enkula erabika yali ennungi. Weddira ki? Neddira Kasimba. Wamma muziro gwengeri gye bali abatono. Omufo ky'abangi bamuwamu ye buwanvu. Okay, embeera ogiraba otya etambula kati mu Mukono mu Uganda okutwaliza wamu? Embeera yo si ya mulembe n'akamu. Era ebiriwo kati bitulaga nti embeera esajjuse yeetaaga okutereeza mu buli mbeera naye lwaki toyingira ogitereeze esebo? Insha Allah nja kuyingira naye era nga ndi mu kwetegeka naye Mr. President yetumukubira omulanga kirumira ebintu bye yayogedde bituufu akyuseemu ku bapoliisi kuba tomanya balina emizannyo gyabwe gye bakola abantu bangi bafa fayiro tezivaayo zibeere eyo tetumanyi ne batawa abantu kiki kiddako abantu bafa batya kati eyo kireetera okubusabusa poliisi nti byekola nayo yennyini tebyekakasa. Tumira abantu bomve wano. Kusooka nja tumira Kyesaziri imamu omukulu w'omuzikiti guno. Anja tumira Bakari Kasule, Shabu Bakari Kasule, imamu w'omuzikiti ekiwango, mukyala wange Hajara, ne mutabani wange Aba Hurayira. Inomu. Naam. Wagenda ku DNA n'okakasa nti wuwo? Sidawagira inshallah jagenda. Nanyini figari boxa tuli Mukono Kigudde wani wano olwaleero Kigudde ndi mbantu baffe wano abasajja abasaze basajja baagala nnyo eddiini yaabwe ate nga bakozi ba ssente bwetyo bwe tuli oli otya? Alhamdulillah ndi bulungi. Naye ensanyudde kalebuko. Amanya Magaya Musa. Magaya Musa. Bakuzaala wa? Banzaala Jinja ndi musajja Musoga. Okoba ki baba? Alhamdulillah tuli bulungi. Aye twafiirwa radio baakoba mbw ate Mutoolo baakoba mbw ate Musoga aye muli ku kimwe? Atubiveeko. Musoga akoba ki? Alhamdulillah. Twalaba omukyala ng'ali muti waggulu. Ani yamuteekayo komedi wammwe? Enjala. Mulina baki abazinga basatu lwaki? Adda sebo tulina omu mukama wange. Ebintu obiraba otya bitambula ebya poliisi? Ebintu mbiraba nga bitambula naye omwami Kaweesa. Kaweesa yafa. Nsaba omwami gundi ani? Kayihura. Tumukubira omulanga. Tufe ebintu bino yandibirabidde kumpi nga tubiraba. Omuntu okubeera ku kituufu, omuntu wali ku kituufu butuufu n'olaga nti ate gwe omujjidde na nnyondo kiba kibi nnyo butuufu. Tetumanyi ggwanga lyaffe gye liraga naye tusaba Allah atutaase embeera naagitugondezeemu kubanga twalabidde eddala ekintu butuufu nga naawe kikwennyamiza tetumanyi nsi gyeraga. Tetumanyi nsi gyeraga naye tusaba Allah atutaase embeera eno yaba agikwatako kubanga ffe tetukyagisobola etususse. Amina.
Tosomera omusajja kunuutu. Nedda sikunu. Tumira abantu. Tumirako mukyala wange, tumirako mama wange ali ejjinja. Tumirako mikwano gyange, baganda bange bonna betukola nabo. Tumire mu Lusoga osika chapati. Nedda so. Waziwonerawa. Nedda so si buli omuntu ase kati abaganda bakigwamu nti yemmere y'abavubuka kati. Kikomando nalole. So batugamba omusoga alaba chapati nga si ye yagisise n'amanya teri munnyo bituufu. Nedda so. Si bituufu naye. Kantumireko mikwano gyange ba dini neighbor wange betubeera nabo bonna ba Sheikh Saziri ba Seka Musa betubeera nabo wana abatutambuza ku muzikiti guno. Amina. Tumirako Seka Kimera ye balo kutusomesa Qur'ani atukoledde omulimu munene kubanga atujjeyo. Amina. Twajja tetulina kye tulina naye. Wajja mulimbuzi. Naye kaakati tufuuse ngo. Neyanziza. Kandabire. Amina so. Omukyala mutumiddeko mukyala wange mutumidde nnyo. Nemanyi nti toyina. Ye bale kunkuuma alhamdulillah. Bwentyo bwendi ndi kumpi ndi Mukono nagendera kyaguddeko wano kati kiguddeko mu bavubuka nga weezinze kiki. Wento wembeera. Woto bw'obeera? Yeah. Maama oba kutte kirumirako gwe kaweezinge gwani. Mmanyi na dozi nze Bashir House. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayo oli Musoga? Nze ndi Mugwere. Oli Mugwere? Nga kyekye nnyini. Kati nenda twogera Olugwere, mu Lugwere mubuuza mutya? Mu Lugwere tusugirya ntukoize. Nange nenziramu ntya? Nde tuliyo. Kati mbuuza. Otya sebo? Tuliyo. Webale okuumya sebo. Era tulikuuma. Nje kisinga okuba kisa. Ndeka tonjogeza Lugwere. Mbulira embeera ogiraba otya ddala abavubuka mulina effujjo omuvubuka omu aliwa simanya Brian White basaasanya sente yakubye emmotoka yaffe n'agyasa endabirwamu abavubuka lwaki mulina effujjo bino ebifuba bye mukola mwagala kumalawo nsi. Nedda sebo. Abavubuka bonna tekiri nti bonna bafujjo. Mubamu bamu ababeera bafujjo naye abavubuka abasinga bonna bakakkamu. Okumanya nga bakakkamu ebintu ebibakola ebisinga kasita omuntu n'abeera nga omutima gwe yagukwata naguteeka wa Katonda mu butuufu abeera tasobola kukola ekintu ekibi ekintu ekirala ekisobola kutyobola embeera ze. Okola mirimu ki? Nze emirimu gye nkola ndi chef. Chef? Yeah. Osinga kufumba mmere ki oba nva ki? Mu kufumba nsinga kufumba chipusi. Chipusi. N'ekyennyanja n'enkoko. Ebyo byangu. Okwata ku sausage awo oba tuyitawo. Oli muzibu nnyo. Nga kyekyo kyennyini. Tumira abantu bo gwe tojja na kuwasa. Ntumirako mama wange Fatuma House. Ne tata wange Bashir House Kasajaki. Ne muganda wange Yasini House. Ne seka wange Sheikh Hazid Musafiri Koile. Amina. Bonna abasiramu bonna mbawereza salamu. Mirembe gibere gye bali. Amina. Musajja afumba era tatumidde mukazi kuba tasobola kufuna mukazi. Omuntu afumba abamuzi akomba kumna tegunoze. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Anja kukwatira totya je mirimo gyange ononya kungobya. Nedasa. Jebali. Gwani. Nze Musayiga. Musayiga. Okolera wa? Nze sentry yonna kibuga Kiramba. Twale lina banne abantu abamu ate muleko tulimba. Okolera kibuga Kiramba gwo. Musirikale wa Bosco Muwonge. Oli musirikale? Kitaawo wali kijaawo yali muyeekera gwe ayogera nange. Kati oyine emmundu wano? Nedda ssebo. Tumira abantu bomve wano. Natumirani mange ali Luweero kyusa bamita Nuru Naga. Wawona we Luweero? Nakulaba omu nagenda na mange. Tigidde yazaala n'abo abatuju bonna yazaala n'abo. Kati ate mukyalawo? Mukyala yafa. Mukyalawo yafa? Yesigaza abaana. Katonda wattu alina abaana. Oli otya? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Oli otya yahe? Ndi bulungi. Ng'onyumidde nnyo. Alhamdulillah. Sheikh amazima amatuufu owagira akatiimu akagenda okukumalamu omutima akaaseno. Kituufu nnyo. Gwani amanyi? Bampita Songolo Abdul Malik. Songola Abdul Malik. Songolo Abdul Malik. Ayo oli Musoga? Ndi Musoga. Oli Musoga omukimu gwe ng'oli mweru nga ndaba baba. Ndi musajja omuganda naye nga nakulira Busoga era njogera Olusoga n'Oluganda. Kati tukoba Olusoga?
lwona lweyagala tulukobe nga nalwo tulukobe bayagala twogera oluganda nga nalwo tulwogera okola mirimu ki mbalinga masanyalaze ono wayaka mutubonyabonya ab'amasanyalaze yawula owa wayaringi n'owa umeme ebiba byanjawulo wayalinga naye siri wa umeme oli wa umeme naye nga nkola wayaringi waya mwe muziyisa mu ttaka wano wenninye nedda fe tuziyisa mu bizimbe zawaggulu ziriza mu bizimbe abavubuka embeera neneeyisa gye beeyisaamu kati olaba etambula etya g'okutwalizaamu abavubuka bennyini essaawa eno beetaaga kusabirwa era nga twagala kola nteekateeka tubeere nga tubakoola bajja batandika okusaala osanga allah anaabalungamya kuba allah alungamya oyo gwabayagadde ate naabuze oyo gwabayagadde naye nga saawa eno abasinga bonna tebali kumusitawa enkola y'emirimu gy'ekitongole kya uganda poliisi ogiraba otya nkwata gye bakuttemu kirumira gwe ng'omusiraamu wagitutta otya mu bufunze ekigambo kyenyiza okolesa ekyoluganda tewoomya nakabululu tewoomya nakabululu kyekigambo kyenyiza okolesa ekyangu tewoomya muwogo oba nakabululu tumira abantu bomve wano ntumira okusooka ntumira taata wange Faruku Nyanja Songolo ne mama wange n'amatovu Madiina ne baganda bange bonna n'abasiraamu bonna mu Mukono wano okutwaliza awamu kwesa ne bayimamu bange abantu ala mu kitundu kino ne girlfriend babaganye obwenzi muwase tolina mukazi sinaba kuwasa olinda kwengera oba kunyeenya ng'ova kedo njagala kumala kusaba kweteekateeka kusooka olinda mmeka kyogamba balya nnyo nedda nsooka kumala kweteekateeka enfuna ekyali ntono tojja kumuleeta naye ali ekikomando nga bwe tukola nze nanyini fikali box program Kigudde wana kongezi kalero Kigudde wana e Mukono ndi mbasajja bano sajja bawagizi ba mipiira nnyo bansanyusiza kapa oli kapa ono paraka gye mpagira kapa oli kapa ono paraka gye mpagira gye bali amanya gwani nze Magola Yusufu from Busoga Magola Yusufu from Busoga Busoga bakoba kibaba baliyo balungi ino aye osoma okola mirimu oba nkola ku Midway supermarket nga wenkola nga aweereza kolaki buli mulimu gwona mu supermarket okola omulimu gwona okwera okusolooza esente n'ebirala mbakawunta naera kuna mirimu mingi ng'egyo mu supermarket kati eno t-shirt asipotisibetting oba ogema akapapula oba owagira buwagizi mpagira buwagizi ondupalaka oma ondupalaka oye Aisha Nasanga ondupalaka ne bane timu eyo weyajjira kati ekola etya ekola bulungi terina buzibu manager omumanyi manager wayo mpagira buwagizi naye simanyi manager ono omusajja alina omutima gw'eggwanga era singa tubalina bakirumira nga bano kubanga yandiwagidde mani oba Arsenal una awagira ondupalaka timu yaffe okutwaliza wamu mwenga abavubuka olaba mwerabawa we muli kati amalala gabasusse kati muli bazibu amala gatususse naye kireeta obuzibu omuvubuka yeraba wabeerako n'akasente Brian White oyo yeefuula kitalo lwakuba alina ssente alina buli kimu kati yeraba nga ali wala nnyo kati tomunenya nnyo lwa ssente ze abeera awo akola amalala ge lwakuba gy'emyaka gye esebo kati gwe olowooza lwaki ewammwe Busoga bakola bubi naddala mu kusoma lwaki Busoga ekola bubi mu kusoma kiki teri masomero oba masomero gye gali naye ebiseera ebisinga ebiseera by'okusoma ebisinga abazadde batwala abaana mu kulima mu kukola ki mu bikajjo kutema bikajjo n'omuceere tumira abantu bonve wano nze okusooka ngenda tumira mama wange Mukabya Madiina ntumire taata wange Magola Moses ntumire mukwano gwange nnyo Mugondo Hatim ntumire mukwano gwange omulala taata wa Hatim Kaduku Malik ntumire famire ya Kaduku Malik Mugondo bonna mbatumidde nnyo n'emikwano gyange gy'emagamaga mbatumidde nnyo ntumire Madiina Jaza Madiina chairman we Magamaga n'abakozi bannange betukola nabo ku Midway supermarket Midway supermarket webale nnyo balire ddala
Yes, omusajja wa Ondupalaka bw'atyo ndowooza embeera ogiraba etambula bulungi nnyo. Musajja gwe nakulabye jangu wano pali sinnakulaba oli ku lutimba olw'emirembe Salamu TV program Kigudde wani nze nanyini Figali Boxer nanyini ngatteedula daddi oli otya oli bulungi embeera eri etya embeera mbi kiki buzibu ki ye Museveni aleetedde obuzibu amaanyi nnyo kirumira avaayo ayogera ku bintu ebituufu batandise kukwata bukwasi bambi kyaba akola ajje kayihula waggulu gyali paka wakati nga kirumira wagamba okukoma wakati asooka azzeeyo okoono naye tumulabe enkola ye gy'anaakolamu tumira abantu bo ndabe ku bamami ekisookera ddala ntumira muganda wange Sinaani Mutyaba ne jjajja wange ekayunga mu emirimu Kiibi nesaako ne maama wange Kalija Zalwangu niyanza ssebo kale ssebo bwe tuli bwe tutyo ndowooza obiraba. Assalaamu alaikum. Salaamu wa rahmatullahi. Oli otya ddadi? Alhamdulillah. Kiguddeko wane ewuwo ng'onyumye oli simaati ogenda mu kyalo. Bigenda bitya seeka? Alhamdulillah bwe bityo bitambula. Amannya amanya muzanyi Akram Imran Ali Muhammad. Oli afidhu ng'ofaanana obuwalimu. Alhamdulillah. Mungu akuwejjana. Allahumma amin. Ng'omaze kufa ofaddi tukireke. Allahu alam. Eggwanga oliraba otya bitambula bitya gwe ng'omuvubuka weerabawa maaso awo? Maaso awo byonna naali byogedde naye bamaze obyogera. Ensonga eyo kati tumira abantu ngenda sooka ntumireko bamutahabbuuna bonna ne bamutahabbaati Seekamondo nkwagala nnyo ntumira ku Haji Jita Sowedde Maya ntumire ku Sheikh Shaziri wano Sheikh Musa nentumira nabo bonna abaagaliza Salamu TV ebirungi ne bahafizu bonna abali mu ggwanga lino nabo mbaagaliza Allah abe nga bawe ekyo ekisinga obulungi nentumira ne ku baganda bange bamaama bakojja kojja Ibula saba Mungu akunkumbye kojja nakimanje alhamdulillahi rabbil alamin kozi Seeka wasa muto ali awo seeta naye mutumiddeko mundabire nnyo nange mashaallah obale nnyo balire ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam bwe tuli ndooza otulaba nze nanyini Figali Boxer ono gwe njagala ate tulabe nga nja kuddukako mu bakyala ndabe bo bali bati akadde kantwala oli. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Oli otya? Alhamdulillah. So amannya yenze Mbogo Muslim. Mbogo mutabani wa Sheikh Mbogo. Yes, Abdukadiri. Yes sir. Wali emenga awaawo. Yes sir. Oli mukwano gwa mikwano gyange oba muganda wa mikwano gy'abannabiira abaani bangi. Baganda bange abo. Okay. Yes sir. Kale nsaba otumira abantu bonvewo Mukono wano. Okusookera ddala tumira mukadde wange Sheikh Abdulkadir Mbogo ne family yonna ya Sheikh Mbogo. Ntumira basiraamu bange ab'omu Kiwanga. Ntumirako ku family yange mukyala wange Nasali Shariati ne mutabani wange Malukyeswa ne ba obi bonna benasoma nabo ku Islamic University in Uganda n'abasiraamu bonna twaliza awamu ne mukadde wange Sheikh Mayambala atukulembedde mu jjuma y'olwaleero. Kale neyanzeege. Amina so. Okay. Nze nanyini Figali Boxer abantu baffe balaba Kigudde wandi kiguddeko wano Mukono. So nja kwagaliza akawungezi akalungi olunaku olwaleero nkoze ne muganda nge Musini Kalisa ate n'abalala bonna akadde tekasobodde kungiraagira naye ndowooza abakyala njabbawo ate obudde obwabwe obulala. So kati wano wenyini wenjagala okugambira ntusange ku YouTube tusange ku Facebook ojja tufuna bulungi nnyo nyinyi ddala. Salamu Television Uganda, Salamu TV Uganda, Twitter my handle @aliboxer20 ojja kuba nfuna bulungi nnyo.